So tusooke tukubireko pulezidenti wange mwana obugalo obw'amaanyi era mubuddemu nti bwendaba avudde mu ggeto olaba ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto abe yakolanga eyo mu wino yazimbye zaakeedya ebukoto ab'obanga onoonya mu site kimanye nti bolemerako omalako ebigambo bw'owulira biwakanya ebyo mukwase ku madubala omuntu bw'abanga kuzoganye muleete wakyagulanyi batukasiba kulalira naye twaddaana birimba batubumba ng'ensobi naye twafuuka ensonga abalemerako be bamakola ki? Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga oba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Alhamdulillah kaseera nina kubanga muli wano. First of all nga ntandika kansoke ngende wali w'abaganda bange engato tozirekayo mbadde nsaba abaganda bange ababiri musituke nina kinjagala okwogera. Nziramu okutoola salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna olugendo lwembaddemu mbadde nga mululaba si lwangu. Nsooka okwebaza famire eno nga bw'ogiraba eno bweti ne King Sarah. Baali bakankwata nga simanyikiddwa wa gyendi. Abantu bano famire eno yasooka okulabisa. Ne bagamba Dakisa abadde ku KBS yali ku BBS n'agamba Madubala ali luddawa. Webale nnyo muganda. Webale nnyo. Wenakubira Mick essimu mulonda abantu era mwagala abantu gw'okubira essimu omukaaga ogw'ekiro n'agikwata. Boyi wange sigenda kulagala afu nga ne bwekubira togikwata. Sikuyinaako yadde access. Ate nkwagala enkwagaza eki bwe nkubira Kyagulanyi wange akwata. Nawuliriza Madubala kyamugamba kati kugenda kuŋŋamba biti. Enjala baazijjamu amannyo baagajjamu naye I still standing. Kati ogenda kuŋŋamba biti. Ndi ku zero sina yadde kye nnina kati right now naye nsitandiinze. Toyina nabyo ŋŋamba kubanga nze ntambuddeko ensi n'ensi ndabye ensi endala bwe zifaanana tekyali ku zero kati nange kaako ku mpisa zange alabe ago ge maanyi gaaki g'abantu so lya akatono nga kalungi dani okulya ssente y'omusolo kano akatono ngenda wali ekyanja nkalye nga kalungi ndowooza olaba kamuka mugwe muki Joyce Tafaso yakoze BTM naye akoze eki gega amaanyi g'abantu ne Fiction yakoze eki abikoze. So muganda wange bannange mukama wange nga neyanziza nnyo eyawe ekyebando ndabira ddala apartment nga kasima. So tusooke tukubireko pulezidenti wange mwana obugalo obw'amaanyi era mubuddemu
tibwenda bavudde mu ghetto olaba ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto abe yakolanga eyo mu wino yazimbye zaakeeti ebukoto ab'obanga onoonya mu site kimanye nti bolemerako omalako ebigambo bw'owulira biwakanya ebi mukwase ku matubala omuntu bw'abanga kuzoganye muleete wakyagulanyi batukazuba kulalira naye twagana birimba batubumba ng'ensobi naye twafuuka ensonga abalemerako be bakola ki muganda wange sirina kyesobola kusasula right now negwe just nemanya ndi wano King Sir sirina kyesobola kusasula muganda wange naye ndi wano Dax so Allah blessing cause a younger artist ate nemukomera tubalaba nemukomera tifu tubalaba buli kimu tukiraba mbadde nga nkulabayo aso buli kimu nga bwe kitambula barakallahu fikum wa jazakallahu khayr fesawangala abaddezeewo nammwe bannamawulire okutambuza tifu ez'enjawulo nti nkwatibwa mwebale nnyo mwebalire ddala sisobola kusukkawo awo olw'obudde kazindalo kankaddiza muganda wange kale kati Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso bannange njagala okutwala emikisa guno okwebaza Katonda nze nzikiriza nti si muntu yeyeekolera ebintu wabula Katonda oyo yamutonda yamuyitamu n'amukozesa era bino byonna bye tukola sinza byekozesa wabula Katonda ayitamu nze okubaako byenjogera okubaako byenyimba ne bannange bonna n'emikwano gye nnina okugenda mu maaso bannange mwebale kujja oyinza okulowooza nti eno show naye just wano just tuli mu kwejubisaamu just tugenda tubabulya buwulizi tugenda kubeerayo katandika butandisi I love you so much simanyi na wakutandikira era ngenda kubeera nga bwe ngendako eno ate bwe mbobbi nga bwe nzirako eno ate just wembeera sitede wano naye nsaba Mukama ampe obuvumu ampe n'amaanyi ampe n'ebigambo ebinawomerwa emitima gyammwe n'amatu gammwe olunaku olwaleero nga sinaba kugenda wala kansooke neebaze basponsa bange am talented njagala nnyo okukola n'abantu abali talented nga ye teyakwata kintu nga kikwate ate nga bw'aba akola ekintu akyagala muganda wange wonna wooli big up on yourself I really appreciate you abaddako wano babayita Victoria University ffe twali tumanyi nti bakwatagana just nabali bokka but I would like to take this opportunity to thank Victoria University okunteekamu ssente munnange bino byonna bye mulaba bitutte ssente naye ng'ate be bamu ku abo bakutte omusimbi omungi ne bakunteekamu regardless tebabuuza ki wabula bagamba Mickey we want to appreciate you we are so proud of you and we would love to work with you. Thank you Victoria University. Ate ngenda kujeera nsome ate nkomewo ate nga ndemoobe wansi wali ngenda kusooka side eno kati malembo kono Mickey wine kate male ntabbire n'abeeri tulina Airtel Uganda abo batukoledde omulimu ogutagambika batutambuziza wonna batuwadde obulango wonna si kyangu okukola ne brand